Export TV to the world. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 omuyimbi amanyikiddwa nga Clever amannya amatuufu ye Gerard Muwonge asannyalazizza ekibuga Kampala. Emirimu mu kibuga gibadde giyimiridde olw'omukulu ono. Clever alina concert ku Erugogo Cricket Oval ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno gwennyini. Omukulu asazeewo yeesitukire yeekubire drive akunga abantu ku bigere ku bigere ayise mu kibuga muganda wange amanyi omwana soda ndine mutayi aboli ku Export TV tuli ku mutimbagano tuli ku YouTube tuli ku TikTok Instagram ne Twitter muganda ngenda kusaba subscribing ate otekeko ka like nga nkwa video eno enyovo nga nkulaga ekibadde mu Kampala mu kibuga wakati nga kamera zaffe zitambulira ku mukulu amanyikiddwa nga Gerard Muwonge oba Clever so subscribing commenting ate sharing enamba yaffe ya WhatsApp weri wansawo osobola okugikwasaganya bulungi nnyo ng'olina kyoyagala otugamba oyagala tusindikirako aka message ntwala omukisa guno okutumirako bakadde baffe abali mu Saudi Arabia abali mu Abu Dhabi Dubai n'ensi endala tubagala nnyo ba Liliani bakina Joani muli bangi nnyo waliwo mukwano gwange maama wa mukwano gwa Julius Kuniti erinnya linvudde mu mutwe oba Sharifa tukwagala nnyo we bali kulaba ku Export TV tuli ku mutimbagano abasalamu furniture be batutekamu akasente embeera netambula malidadi sana bano balina ebibajje ebya furniture bitanda ntebe basangibwa mu kibuga Kireka oba Kireka wakyemmanga wa Nabisunsa Girls osobola bakubirako ku namba zaabwe ezira wamanga ne bakutuusako embeera malidadi sana kasoke nkulageko olabe omukulu omulidde nti bagamba gwolekera omuto tegutera ku nyuma yeesitukiddemu agenda bonga ku bawagizi alina bakyali be bangi kamera zange zindaze omukulu ghetto speaker ogolaba mu ka t-shirt aka white sky soldier bali ku kiddo abawuba security badde bamukulembera nga bagenda batambula mu kibuga ngenda kujjukiza ne bakadde baffe aba Erushadai Money Service International bano bali okusingira ddala South Africa ogwabe gwa kusindika kasente kyogenda okukola batukireko ku namba zaabwe oyagala sindika sente mu kibuga Kampala mu ggwanga lyattu Uganda oyagala zijja mu Uganda zitambuza zeetoloza nsi eno yonna wekwadde bakadde baffe abasalamu fani aba Erushadai Money Service International babeere nga bakukwasaganya bwe tutunula Clever ono yali musajja w'amaanyi era we yafuukira ensonga mu mwaka gwa 2007 we yakuba oluyimba lwa Manzi wa Nani wanko abasinga ye mwaluyita oluyimba luno lwamwanjula eri ensi Clever amanya g'amatuufu nakutegeezezza nti ye Gerard Muwonge era musajja akakasizza nti muzirangabi Clever yakulira mu famire ya Joseph Mayanja ono ye taata wa Jose Chameleone okitegedde ye taata wa Jose Chameleone Clever yazaalibwa musajja mu Uganda taata we ye omugenzi John oba Yokana Bukenya ate maama we ye Rosemary Nalujja okitegedde yadde nga akulira mu maka ga Gerard ga gundi ono Joseph Mayanja ne Proscovia bano abazadde ba Chameleone ba Wizo Palaso balala ono abeera kizibwe waabo okitegedde abeera kizibwe waabo omukulu Clever yagendako ku ssomero ssebo nga abaana abalala era emisomo gye yatandika gikwasaganyiza ku ssomero limanyikiddwa nga Kasanga Victoria awo yatandikira bwe yavaawo n'agenda ku Jinja Kaloli nayo n'akwasaganyizayo paka mu P4 eyo n'avaayo P5 paka P7 yaliko family school okitegeera Clever n'avaawo n'agendako ku Standard High School lino lisangibwa mu kibuga Kawempe n'agendako ne
Naggalama wabula Kireva gye ebintu teyabimaliriza bulungi ebyomusomo olw'ensonga y'akasukulu fees nga bw'obimanyi. Yatandika okukola endongo ssebo ffe twagenda omumanya ennyo 27 naye ng'endongo yagitandika mu mwaka gwa 1994 we yatandika endongo yakuba ennyimba ze 3 okwali yewuwo sirina mulala n'olaba luyita obusungu era zino eno yazikolera ng'ali wansi wa ekibiina eky'omukulu amanyikiddwa nga Joseph Mayanja oba Jose Chameleone ekimanyikiddwa nga Lion Island. Okitegeera kati mu 2016 n'atta album 2007 y'amazzi wa nani n'atuba nsi yaleeta nekibeera massive. Kireva Jono abadde atubuzeeko olw'embeera ye gy'abadde agamba nti abadde mu bwavu obw'ekitalo obwatuuka n'okulowoozesa Abannayuganda abasinga nti oba omukulu yagwa eddalu. Abamu ne bagamba nti anywa biragalalagala bye byamuleetera okubanga asiimuuka ng'avaako ate n'abalala ababitebya tebabulamu mbwe ddogo kitegeera naye ng'omukulu ye yatugamba bwavu bwe bwamuleetera okubeera mu mbeera eyo mbu obwavu buyinza okufuula omulalu naye ng'ate toli mulalu. Oluvannyuma ennyo yamala n'avaayo ssebo n'ayatula n'alokoka era n'akuba oluyimba eddogo lyafuluka. Naye gye buvuddeko oluvannyuma lw'omukulu Palaso okuteekawo ensasagge y'amaanyi mu kibuga ne munne Alien Skin ow'enkwacco oba ow'emboozi z'enkoola Kireva gye yatandika okudda ku ssiini era n'atukuba ennyimba. Asooka n'atukuba oluyimba awo lyakuba tuli bulungi ekitegeera n'atukuba awo kati n'amala n'atusabula eddogo lyafuluka kati yatimbye konsati e Lugogo. Bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 4 omukulu yeesitukidde agenze ababuuzaako bw'ababongako bw'ayimba ku nnyimba ze bw'ayimba empya n'enkadde okitegeera abawagizi bamufuye ne ku ssente ssebo awo abadde agamba munkubire ennyimba enkadde. Naye Kireva Jono kyakoze Kampala simanyi oba tuli musonyiwa emirimu gisanyaladde abantu ne beekulungulula omukulu ng'atambula ayimba wabula bw'atuuse ku kizimbe kya wano waali eno wolaba wasembye okuyimba music abamu tetugenda muzannya olw'embeera za YouTube muzimanyi YouTube etera okuzoganya teetaaga sound owa copyright bayinza okujja video yaffe gye nkugambye ondayikingire okomentinge atoshe yalinge awo wakomye okuyimba awo ng'olwo abadde abagamba mukube ku nnyimba enkadde kati olutuusa awo abadde nattutuuka ku kizimbe kya okitegeera ku kizimbe kya ne bamunaye tubadde tuli awo namungi w'omuntu amwetegereza abalala bawaga gwe bawanika emikono bw'ababongako bw'abajjukiza nti ennaku z'omwezi 4 tulinayo endirimbo mujje mumpagire tujjuze Lugogo tukole ebyafaayo tulumye abayaaye okitegeera abamu bodda bamuyita legendi abamu bamuyita ki abamu bakola biki tugenze okulaba omukulu bamuze bali balina kye bamugamba nti tebo tetegedde akamubaka badde kaaki oba badde bamutwala ow'omukulu Ham ebizeemu tugenze okulaba nga bajjako sound ow'ekizindaalo kyabwe kye babadde batambula nakyo oluggyeko sound munnange omukulu ne bamuyisaawo obukolokolo nga bwe ngenda okulaga ne bamuyingiza munda mu Hamu era ne bagamba abasigadde teri kuddamu tugoberera era abasinga namungi w'omuntu atulese awo nga ffenna tusamaaliridde bwe tuti ng'ayingidde munda. Amanya mbadde omwana Soda ngenda kulekera video laba omukulu ng'atubulako ayingira munda mbadde omwana Soda Export TV ku mutimbagano omutayi abensonga yetuzikwasaganya mwebale tuwagira Mukama abatukuumire sheyalinga Kireva gye. Aha. Ndizo zingine.
Export TV to the world.